bwamaze otutuukako we bati jjajja n'awanika n'abanga asiba emmotoka awanika waaki emikono akoleke nga ayagala avaamu bwati ng'awanise nalaba nga tekisoboka n'akwata wati ku mutwe n'agamba Jesus naye nga tewakyali kyakuzza. Jjajja lw'omu yabadde avuga mu mmotoka tubaddemu basatu, jjajja mukyala ng'atudde mu maaso nange ng'atudde ku sayidi ya driver nga driver ye jjajja. Amannya nze Nambale Peace abadde atambula ne jjajja lw'omu ku buli mukolo ogw'ekika ky'endiga. Wabaddewo enteekateeka y'okukyalira abamasiga nga twatandikidde wa Ssekkoba ng'omwana wa Mbaale omukulu. Kati owa Ssekkoba gye tubadde tuva Kyaggwe Katose nga gye twakyalidde nga next week tubadde tutuuka wano ewaka. Bwe tutuuse ewaka n'akendeza speed kuba olwedde tubadde tutuuse nga tulengera ewaka. Ne wajja booda nga eweese omusaabaze omu naye omusaabaze ng'alina ekisawo nga kirimu emmundu ng'eringiza omutwe gulabika naye ng'ekitundu kiri mu nsawo. Kati nenjagala ogamba jjajja nenjagala omukoonako kuba mbadde ku sayidi ye nga njala mugamba leero abasecurity guards emmundu bazitambuliza mu bisawo. Jjajja n'akola ki n'aneesooka n'agamba Yesu abo bakyamu, Yesu abo bakyamu. Yakyogedde emirundi 3. Ogwokusatu teyamaze nti bakyamu. Omusajja n'atwekiika bw'ati mu maaso kuba abadde ayise ludda lwa wano owa driver wennyini n'asalamu bw'ati n'ajjayo emmundu kuba olwedda adde yagikookinze dda n'akuba essasi erisooka ne likwata jjajja ne liyitamu ne lidda mu bbuutu ne lifuluma mpaka wabweru. Yafulumidde mu bbuutu n'akuba 2 kumukumu n'enkutama bwe nti kuba eryasose lyampiseeko amalala tegampiseeko 2 kuba nakutamye ne ŋŋamba Yesu tusaasire tetulina musango. Wasi ategedde engeri gye navudde mu mmotoka ebadde erirokti ne jjajja mukyala yasoose ovaamu nange nengoberera olwedde tubadde tuli ku kikomera kyaffe ne tugwa ku mwala ne wabaawo omwami bamuyita Bbaale yeyaze n'akola ki n'akwata jjajja mukyala n'amuteeka ebbali nange n'anjijjayo n'anteeka ebbali. Ati awo ne ŋŋamba jjajja alabika akoze ki nagenze okukekebera nga nze nanjijjudde ogambe ng'ennyama gye bakubye mu blender wanene ku mukono nga njijjudde nga ne ku bigere kwonna kujjudde omusaayi. Kuba nalowoozezza ne ŋŋamba nkoze nte naade nyina ekkanzu ye ng'eri mu kava n'enjebikako bwe nti ŋŋamba bwe mba njebiseeko esanga amasasi tegasobola kunkuba. Jjajja bw'atyo n'atugendako Daniel Bosa Kakeedo jjajja lw'omwa abadde jjajja wa Kasolya tutuusa ku kyo owa Kabaka ate era ng'abadde wasiga lya Namusota nga akulira abannamusota era wadde tewaliiwo nakutiisibwatiisibwa konna konna bwe tubadde tufuna oba omuntu ajje wano oba akonkone kuba mbadde ntambula nnyo ne jjajja tubadde tetutera nnyo tambula ne jjajja mukyala biba nga byandiga era nga tugenda 2 era fe abaddewo ewaka nga tubeerawo ab'endiga 2 era nga talina gy'asobola tambulira nga siriiko kuba buli wamu tubadde tugenda ffenna mbadde nga wakumugugu. Emirimu mbadde siwulirayo mu bizinensi muntu yenna yenna akomplaininga kuba n'ebiseera ebisinga essimu ze nze abadde azisitula bakirayanti nga nze abarisiivinga tugenzeeko ku mukolo oba agenze outside the country azindekera. Kuba esooka abadde wakisa ne ku kyalo kwennyininyini simbadde siwulirangako nti oba oyo oba ewala n'oba ki kubbanga lyembadde mmaze naye emyaka 3. Amannya Nambale Peace. Oli ku CBS FM nange George William Tamale nga tuli mu kitundu kino ekyerungujja awagudde enjega ey'omukulu w'ekika ky'endiga eyattiddwa abantu abatannategeerekeka naye nga kigambibwa nti abantu bano babadde ku booda era nga ate ekyewuunyisa nti bagobeddwa abamu ne battibwa mu ngeri era naye tannategeerekeka kubanga oba oliawo abalala bagamba nti bano bandibadde balina obujulizi bunene nnyo kiki ekyavuddeko okuttibwa kw'omwami
ono mwami Bossa. So tuli mu maka ga mwami ono, emmotoka ye yeno mwe yabadde atambulira n'omukyala newankubadde era nga weeri ekuuma ebizibiti n'okukuuma obaolyawo abantu abazze ku mukolo ogw'okukungubagira omukungu ono abazze okukungubagira jjajja ow'ekika ekyendiga. Gano ge maka g'omugenzi era wetwogerera abakungubazi bali mu kifo kino bagezaako okusala entotto ku butya kiki ekiddako okusinziira obaolyawo ne gavumenti ne poliisi kyeneeba ebagambye. So tukyali ku ssiini okwongera okulaga akiri mu maka g'omugenzi. Kati Bossa jjajja akulira ekika ky'endiga eyattiddwa olunaku lwa Sande mu mbeera enzibu ddala. Mwenna gye mwategeddeko bulungi nti abavubuka abatera okukola omulimu ogwo abatambulira ku boodabooda ono baamulumbidde ddala ng'akyamewuwe awo we bamukubidde amasasi newankubadde nabo kitegeerezebwa nti ababoodabooda abalala babalumbaganye ne babagoba okutuusa nabo lwe baakubiddwa ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Era kigamba nti babadde basatu, omu yakwatiddwa poliisi. Ebisingako awo ab'obuvunaanyizibwa okusinga ku ffe bagenda kuba nga babirambulula mu nsonga mu eriya eyo bagenda kuba nga babirambulula, naye ffe twagala kulaga bulazi kifo ky'omusuubuzi ono, engeri gy'abadde akoleddemu ekitundu kye era n'abantu engeri gye bamunakuwaliddeko. Ekyomukisa omubi nti abantu abasinga tebaagala kwogera ku kamera olw'ensonga nti batya ebiyinza okuddirira, tebategedde ani yasse muntu, era nabo balowooza nti oba oliawo bambega babeera mu bo nga bayinza okuzzaayo amaloboozi ne bagenda nabo babatuusaako obulabe. Baleka ab'ennono boogere. Ow'ennono tumala gamu ddala. Nze nabadde wali waggulu, nabadde n'abakyala ba zone 7 nga tulina bye tunyumyamu, amasasi ne gavuga. Kati amasasi bwe gaavuze ne tutabifaako. Oluvannyuma ne batukubira essimu kuba omu ku bakyala memba waffe abadde mwana wa wano ne bamukubira essimu ne bamugamba taata wo bamukubye amasasi. Bannange ennono y'amaanyi kuba abaana basimbye ku baana ne babagoba, naye omusajja bwe yassiseeyo bw'ati emmundu oba muzimu gwa Kibuuka, mando ya Kibuuka ye yakozaawo, manyi Kibuuka mbuye mulwanyi w'entalo, nesonseka emmundu mu mpagi ya booda n'egwa ku ttaka. Mukati ono jjajja oba mu nnono tovangako mulayini oba. Oli ku CBS FM nange George William Mutamale nga tuli mu kitundu kino ekyerungujja awagudde enjega ey'omukulu w'ekika ky'endiga eyattiddwa abantu abatannategeerekeka, naye nga kigambibwa nti abantu bano babadde ku boodabooda.